Ekire kyakesezza olunaku. Embeera yadde si nnyangu. Wali ku studio gye bayita Voice and Beats. Eno studio eri Makindye awo Lukuli ku kizimbe kye bayita Nam House. We wabadde ensasage y'omulenzi gwe bayita Alien Skin n'omuyimbi gwe bayita Pallaso. Nga bw'omanyi nti abayimbi nga bagenda kukola ebivulu bakola mu ze bayita rehearsals oba okwegezesaamu mu live band mu nteekateeka eyo. Era n'olunaku lwajja embeera bwe yabadde ng'omuyimbi Pallaso ng'akyali mu nteekateeka okuba ate nga yeteekera ekivulu kye bayita Love Fest ekigenda okubeerayo nga mwenda ogw'omukaaga. Nga bw'omanyi nti obudde bwabadde bugenzegenze okuvaako ku ttiimu ya mukulu Alien Skin bagamba nti omukulu Pallaso yakubidde Alien Skin naye nga mu kusookera ddala waliwo akatambi oba mwakalabyeko. Alien Skin bannange, Alien Skin yabaddeko mu dduuka eri mu botiiki emu ng'agulya mwana muzigo bayita Champion Gudo engoye. Kati omukyalo ono akola mu dduuka kwe kumubuuza wano tewaliwe mukyusiza abantu bayinza kwambaliramu ku ngoye empya tulabe. Omukyala n'agamba n'abantu abakulu bakyusiza wano. N'amugeragalanya waliwo yagambidde nti olaba Champion Gudo asinga ne Pallaso oba akatambi we kavudde ebintu tutabitegeera bulungi. N'embeera yo nga bwe yatabukidde omukulu Alien Skin yakubiddwa empi. Mujjukira ze baakuba masiko. Embeera bwe yabadde nkutegeeza badde ku studio bagita Voice and Beats. Eyo studio recordinga ne bakolerawo rehearsals ez'enjawulo. Kati embeera firimu yonna nga bwe yabadde twagifunyeeko era yonna tugenda gikuwanga we yasobodde okuba ate ng'etandika. Kubanga olutalo lwayingiddemu ne poliisi we lwakomekkereza ssaawa nga 9 lwamalidde wa Pallaso. Waliwo ebikomye n'ebisembyeyo byonna ogera kuba ate ng'obiwulya naye Alien Skin okumukuba oyinza okwebuuza ku gaali Alien Skin gy'ayina olowooza lwaki tebamutimbudde. Abamu ne bagamba nti omukulu nayinza okuba yadde apika show ye amawulire gasobola okuba ate nga googera ku show ya Pallaso olw'ensonga nti vibe ekyali ntono nnyo ate nga show esembedde oba oliawo akube Alien Skin. Akatambi kano akakuba akalaga nti Alien Skin bamusabula yawanise emikono egiraga nti ye abadde awanise nti akkiriza tayagala kulwana. Bangi nnyo badde basuubira nti Alien Skin ayinza okukuba Pallaso naye omukulu yagambye kubanga olutalo lwabadde si lwangu wadde n'akamu kubanga eggaali gye yagiddeko yabadde ayina abantu babiri bokka. Katutandikire wano omukulu nga Pallaso asabalamu Alien Skin. Kitegedde ebyo bye bimu ku bigambo ebyabadde mu katambi ak'omukulu gwe bayita Pallaso ng'akuba Alien Skin. Alien Skin yawanise wano nno yasobodde okuba ate ng'obubonero yabuwangudde. Awo nno Pallaso n'aba nga yasuddemu agamba badde ayagala kitiibwa bamuwe ekitiibwa. Kale katutandikire wano yonna embeera nga weesobodde okuba ate ng'etambula. Twafunyeeko omukulu bamuyita Chaga. Ono Chaga ndoza mumanye atubuulira obuzibu bwatandise bwe butuulya. Talwadde lw'amaanyi naye ng'olutalo olwo teruva kubayimbingako lwakuba abayimbi mubamanyi babeera n'obusungu bwo kubanga Alien Skin okujja wano it was a mistake. Alien Skin abadde alina okujja mu riyaasi zaffe wano ku Voices and Beats naye lwakuba Alien Skin ayina amajjo oba bagiyita gaali egaali eri unprofessional. Kati mbadde nina wendi ne Uncle Pallaso nga tuli mu kuteesa ku ngeri gye tukolaganamu n'abaana abamu abawano record company namba we balwanira era boonoonya ebintu bingi bintu byonna babyasizza biki. Kakati Alien Skin ne bamugamba yayitewo ajje twogere kati gaali ye oba bakanyamabe bone balabanga bali disrespected. Kitegedde ensonga nno omukulu Chaga zatugambamu agamba nti omuyimbi Alien Skin wabagezaako kopa Bobi Wine ne firimu azimalirize we zibeera zigwera. Kati wokopa Bobi Wine olina mukupako nti wentandika kino nkimaliriza ntya olina okubaako
kitegedde buli kintu owakupa buwayi naye yabigalanga atya kubanga kati eno record company number. Aya basi omukulu Kyaga agamba yatumiza ne poliisi okuva ekibuye. Anti kakati abagenda okujja okulaba Pallaso tebaze kulaba lutalo na Yanski, baze kulaba music era luno lutalo lugudde obugwi luze mu lyaso mpise poliisi engoma zibadde zipita eno mu nkwawawa zisimanyi kulwana nekubira bakyali bange poliisi munyambe mupite poliisi yerukakanyiza naye nga kisasazza kati nawe lutuuse ali nsikini ate bamuteeka ku patrol ate nga nze so akkiriza bintu ebyo kale nga mpulira ate ekisa ate nganiko okwegalira abapatrol bamuleke ate abapatrol nga bo bagifudde bizinesi abapatrol nga yo bizinesi bafuuse bakambwe nnyo bamutwala naye nanyamba ekintu kimu bannemeredde. Aya basa gutegeeza nti olutalo lwabadde lwamaanyi nnyo ku studio era mwana mulenzi alien skin poliisi yamukutte ekiro ekyo oyamutadde kabangali babadde bamutadde mabbalibbali awo yalabe poliisi egenda kusimbula kwe kudduka emisinde yabuuseeko alien skin ensobodde okuba ate nga nfuna ku ggaali ya alien skin abamukuuma abamubeerako ne batubuulira kyabadde kitya nga bavuddeyo ku wano ku voice and beats ku ssaawa nga 7 poliisi yasobodde okuba ate ng'esalako alien skin kyabadde bwe kiti. Tubaddewo ko maybe obalaba basimanyi kuba tubaddemuko tetubadde bangi nnyo tubadde abantu dozanga kubanga 15 kati simanyi oba balowoozezza ki simanyi oba ku kivudde muwaka mu gate yaffe nga tutu ne batandika okukoona oluggi balukoona ne balukoona kati goyinza okumuggulira awo wabawowe kati poliisi ezze nenkwata mukunkwata tugenda kunkwata nga fala kati ate sagadde balwanyisa ko already poliisi yo yamaanyi siganye naye njagadde oba toyina musango nawe wobuuza banku babuuse ne bagwa munda ne beggulira tetubadde tuggaddewo nga tuli munda mu kikomera kyaffe tusirise oba zibadde na mu musanvu. Aya basi ssaawa nga 7 bayodde buli abeere alien skin ne babatwala abasigaddewo ne badduka kati embeera yonna nga bwe yawadde omukulu ono mubuuzizzaako baakaawonawo abadduse ensonga Pallaso yatandise etya agamba nti Pallaso yakubidde alien skin bagende ku studio amukolere drop y'ekivulu kye ne byaggweredde ng'omukulu yabadde ayagala kukola mawulire Pallaso gatambule bwe gatyo wulira Pallaso adde kyaliwo ate nga naffe tukola ki tumuwa ekitiibwa nkupi okitegeera naye yasaba kuba nti kati kibanda bamukubidde essimu amukubidde essimu Pallaso ng'akola ki ng'amuyita kati wema nkumanyi n'onkubira essimu ng'ompita ate nabadde awa Pallaso ekitiibwa kuba teyandigenzeeyo singa si ki nekibanda n'atakola ki n'atamuzoleya nagaa kangendeyo ndaba yankopi kyaki kikyagamba n'agendayo agenze kati nga ogendawo omuntu gw'omanye tobanga ate agenda mu kivulu oba okugenda ewantu ewalala wonna tagenze na security tekitegeeza nti poliisi kwa poliisi ya ggwanga ffenna yetukola ki nenaawe omuntu nga ggwe kati ngabo basereebo olina okubeera gwe nga ggwe olina abasecurity personnel bo okitegeera tabadde n'abasecurity be nagenda n'abantu aba babiri bokka ate jasinga bamuwerekeddeko oba okitegeera nga tetusuubirayo mbeerayo temanyi era kebadde set up kubanga bazze batono ne bagenza okuyingira mu ate ne bagalawo bayingidde ekizimbe ne bagalawo ki kusinziira kuba baddeyo kye bakola ki ne bagalawo enzigi kati mu butuufu embanzeewo ate n'ozigalirayo kikyoba otegeeza ate nga munda mulimu abayaye baki aga katonda mu ggulu tuba kubeerawo at least bantukubye ne tufa okitegeera naye nga kibanda tebakoze ki tebamutuusiza ku ekyo nti ate bamukuba empi kwa kibanda buli mamu ekitiibwa tasobola kuddaawo n'akuvuma ate takuluma nga tokoze eki alien skin nga tukyagenda mu maaso nga bwe nkutegeezezzaako nti abawagizi ba alien skin balabiddwako mu bitundu ebyenjawulo nga bajjayo posita ne baana olw'ensonga nti omukulu oyo gwe bayita Pallaso ate yategese ekivulu ate yakubye omuyimbi waabwe kino omukulu Pallaso kye yakoze ayinza okifunamu ayinza obutakifunamu naye embeera nga bweri ndowooza owulidde okuvaako ku security y'omukulu alien skin omukulu namubuuzizza buli ebagenda babeera balwana bulwanyi oba owulira naffe tuli bantu ate tutegeera toyinza kweyisanga nsolo kitegeera abantu kale abasinga balowooza nti wetutuuka abantu naye wotuukako gye tugenze fe wetujja just kituwe kyaffe kyakuyisaawo bosi waffe likole ki agenda performing nentuva emirimu tulwawo okuba abantu ate abasinga tuyinza ogenda ewantu bo ne balwana bo nga bo kitegeera kati omuntu
kwasibona nti abantu bonna sinti bayinza okubeera nga bakwagala okitegeera si buli omuntu yeka bakwagala kati omuntu yewa abaddeyo oba bali abayayi balwanye bo nga bo yajagamba ali ni akoze ki abayayi bibalwanye okitegedde omukulu no mubuuzizaako ku nsonga nti omukulu Pallaso ng'ayogera yagambye nti omukulu Alien Skin yazze n'abantu eggaali eriko abantu nga 10 agamba nedda yabadde n'abantu 2 ekikulu kyakusooka kutereeza bosi waffe kubeera safe yali bulungi oli geto president kyogamba ezempi kyamaanyi bodyguard omu ne sike omanyi chozenike naye aterobera nani ekibanda kati be bantu aba basatu n'ekibanda wakusatu ku kyenda bano bannaffe kye babaddeko bayisibwa babatuteko mu ddwaliro ate kati tube kubeera babadde 2 nene batondawo embeera kati olwo 15 looza bayinza kukola ki gwe 15 n'oku tuba bangi nnyo tuyinza oleka ekifo kyonna nga kiri ku ttaka obanga buli omu ali omwo yeebase naye nga tekiringa bwagambye kuba okitegedde kati nkutegeezezza embeera bwe yabadde waliwo akatambi akadde katambula Pallaso bamukubiddeko ng'agamba ekyavuddeko olutalo wulirambo n'ateekawo embeera kati mbadde njawo ndi mu rehearsals azze n'abantu kumpi 15 bayingidde rehearsals baziyimiriza okitegeera tugezaako mugamba njogerera mu luyaye gwe tonaliwanika tonnatuuka kwogera kati eyo omusajja Alien nze bye bintu bye nasooka okukola ne mbivaamu era munansonyiwa ka vidiyo kayinza okubaako aya Pallaso yayokyeza nkutegeezezza nti olutalo lwavudde ku studio eri nga poliisi egezezzaako kukwata Alien Skin n'abuuka ku kabangali n'adduka ne neewunyiza poliisi obutagoba Alien ne ŋŋamba nga bw'omanyi nti bonna babeera Makindye Pallaso abeera ku Salama Road eri wansi eggaali ya Alien Skin yalumbye ewa Pallaso ekyabadde ewa Pallaso wulira kyabadde bwe kiti nange wange basisa abantu nange bwemba mwagala mbakyalire tujja kyala nze njagala omanyi omuntu yenna ajja n'akyala ewange ngenda kukyalira leero bano be banyimiridde wakati ne kati tuli mu kkubo tubadde tujja nje taafa yayimiridde wakati taba kuba taafa ne squad mbadde nze ngenda kukyalira nze buli bwe bankyalira ngenda kukyalira kati bw'oba toyagala kukyalira gamba banigabo baleme kukyala kuba tebali welcome bro tebakyala kubanga ndi akyala buli lwe bakyala ngenda kyala nange nga bwe bakyala nga tebaŋŋambye nange ngenda kyala nga sikugambye obudde bonna bwenjagala kati kuba oba owuliranga ebyokumalako emirembe bye bigenda otungira tuddemu ezo ebyo mbikola naye si byenjagala naye mwe mbanga abanigabo balooza bali kaali boy mwe mubitandisa ndi asoose okuba mutabani wange wande wabakubyeko ojja n'obwo bwana obuvimbavimba obwo bwakayiga obulya buchipusi ne bunvimbirako obwo boyi nze nyimbira miliyoni 15 simbuli naye ntobye boyi nze sina bwe sibadde sisaagala mulooze nti ndi wa ku tawuni nze mbabongako nenewombeka kuba byendabye bingi boyi ndabye ebintu mwana obanga toli mukwano gwange ngaekitiibwa okitegeera babadde wa Pallaso omukulu Pallaso yagezezzaako okugamba nti Alien Skin bagenda kuteekawo bookye wakiri embuzi ebagatta ebyo byonna biggwewo wulira naye bwobanga ogenda kubanga ate tukwatagana ate nga baddogo bo bwe bajja nga bo balooza mbuze ndi muzeeyo olwo wenaweze emyaka 6 mu kagaali temugenda kujja muntu ulengako nze ngenda kaddiwa n'eccepe zange bino si byamaanyi nfa n'eccepe zange mugalomdogo bwakamera ebifuba ngenda fana z'omuntana era bagamba genda obyogeyo bwobyoka nenze ndikawuka kaluma boyita munese aliyo nfa n'eccepe zange bwemba nawe bwoba ne chepezo nga zigenda kutola kuzange boyitugende nibo bango yagala emirembe so waliwo embeera oba tewali mbeera boyi wange kasima nange sikuyinaako mbeera kati controlling eyo obukolo abo nange controlling eno abantu bange tugende maaso tujja kwegwaka tujja kwesalako ebyekibuladi ebyekipiki oba kyonna oba tunayokyayo kabuzi kitegedde official bouncer w'omukulu Alien Skin akulira eggaali ye bamuyita Champion Gudo awonize Pallaso bwati gudo kambe mwana agamba yasambu 5 gwe Pallaso mwana gwe bebereso ku kibanda ebyekisiru kibanda mwisa kulagira akavuluko byekisiru ko kibanda agenda n'abantu agenze n'abantu 2 akimanyi oli 5 we kati ate mwe mubadingiringa ate nomagala kutta kibanda afwe mu mwana kati gwe Pallaso kyengugamba gwe akavuluko kayinza n'obutabeerayo boy kuba kulo gude kulaba geto 5 kati boy
genda sula nga totudde era bweyigula mu weeks abasatu naye era tujja kunoonya akavuluko tekagenda bayo Pallaso olugudde boy lezejapegudo ekapa gamba asambwa ise naye nga Pallaso Pallaso champion Gudo alien skin egali champion Gudo yabadde ali mu homework nenge embeera yeeyo nga bwe sodde okuba ate ng'etambula Mama Fino bali yamuyigiza TikTok ayogedde ku lutalo n'olwa alien skin ne Pallaso agambye beetereeze kuba yawagira alien skin tewali ali ku TikTok atawagira alien skin Mama Fino agamba bw'ati bw'oyagala omuntu akusange akufuutiza wooli olw'okubanga oyagala okuga nti mama social media yajja bwe tunaamuteekako nga bamuvuma nga bamukakanya bw'aba alina ekivulu abeena ekivulu bagambye eri ayinza okukakanya ekivulu kya famire Mayanja munzita enkya kyemma mukola munzita enkya kati Pallaso akakkane olw'okubanga akubye abadde amusoomooza bane tubeere abantu abategeera abalina amagezi wabeerawo ekintu kyosunsula noga nti kino ekintu tekisoboka abaana abo baludde mu sisimu y'ennyimba bonna sisimu yonna sigamba abo famire y'Amayanja yokka naye omuntu okusanga mu nnyimba naweza nti ajja kutegeerera si kirungi oyo mwana nze mumanyi simumanyi live wasimusinkana nenja musinkana lujja kuba olumusinkana sinafuna bufunyi budde nenja musinkana naye nga kyenjagala bakanye ng'abaana abavubuka Uganda yaffe nebuliddwamu emirembe lwakuba nti abaana abalenzi oba n'abantu kitegedde agasembeeyo okutuuka omukulu gwe bayita Pallaso ndowooza atidde ghetto kubanga nesimanyi waba n'abijjawo eggaali z'eggaza nga zaakumye edda omuliro abaana bagikumyemu naye nga Pallaso yavuddeyo ne yeetonda ku ssimu gyakubidde alien skin lina eddoboozi alien alimpeereza bw'ati wulira ani badde sikwesima badde evumavuma ate neevaako agenze n'omukulu gwa Twitter n'asobola okuba ate ng'ateekayo obubaka bwe buti omukulu Pallaso yeetondedde abawagizi bonna olw'ekyo olw'okugamba nti yasobodde okuba ate nga yavudde mu mbeera akatambi ako ke mwalabye omukulu Pallaso ategeezezza nti ebiseera bino akolera ku pressure olw'ensonga nti ekivulu kimuli wansi ne waggulu agamba nti ali ku pressure ey'amaanyi kati amuyingira yenna mu layini ebeera si nnyangu yeetondedde nnyo muganda we alien skin olw'ekyo n'ekyabaddewo nengolooza Pallaso abala kabadi abala kaki ogenda bingamba wali naye champion Gudo akulira ghetto zonna ez'omugaza wawa abadde aduumidde kambe mwana agamba asambwa 5 gwe Pallaso mwana gwe beberese ku kibanda by'ekisiru kibanda mwisa kulagira akavuluko by'ekisiru ko kibanda agenda n'abantu agenze n'abantu babiri akimanyi oli 5 we kati ate mwe mubadingiringa ate nomwagala kutta kibanda afe mu mwana kati gwe Pallaso kyengugamba gwe akavuluko kayinza n'obutabeerayo boy kuba ogudde kulaba ghetto 5 kati boy genda sula nga totudde era bweyigula mu weeks abasatu naye era tujja kunoonya akavuluko tekagenda bayo Pallaso olugudde boy lezejapegudo ekapa gamba asambwa ise naye nga Pallaso